Lelena kuzo mwezi lumo mwezi ogweruberiberi mwaka 2020 Ssaabasumba kulembedde mu misa erubaga n'asonyiwa bonna abazze bakolokota ekelezia mawulire gabutikidde manje getugenda okutuusaako nze Aidah Nakkazzi ndinemebo mulungi tudda na gombo jovo tova ku Bukedde TV. Bino bye bikulu gabutikidde. Ssaabasumba kulembedde mu misa eyaniriza omwaka asonyiye bonna abazze bakolokota ekelezia. Njagala okusonyiwa aboogera ebyakalekule. Ssaabalabirizi Kazimba yennyamidde olw'abamu ku bannabyabufuzi obutaweebwa mwaganya okunoonya obululu. Abantu nga bawalaggana, abantu abamu nga bakandidates bayinza okuba tebalina ddembe bulungi kuba kampeyini. Poliisi ekoze ekikwekweto kubeggalidde mu mabaala ne beekatankira omwenge. Ababadde banywa n'omwogezi wa gavumenti bagikyomedde. Agabutikidde mu bujjuvu tugatandizidde ku lutikko erubaga ng'eno Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Dr. Cyprian Kisoranga ategeeza nga bw'asonyiye bonna abazze bakolokota ekelezia. Abadde mu misa gy'akulembeddemu nga yeetabyeko ne pulezidenti ow'ekibiina ekya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Misa yaniriza omwaka 2020 ku lutikko erubaga yeetabyemu abakristo abasaamusaamu okubadde neyeesimbyewo okuvuganya kwa pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'awerekeddwa ku bannakibiina okulya Rosias Mukasa ayagala okukiikirira abalubaga South. Ssaabasumba Dr. Cyprian Kisoranga nga tannaba kuwa bubaka eri abakristo asoose kwaniriza ekisabo ekitukuvu ng'akabonero ak'okunnyikiza Katonda mu mwaka omujja n'asaasira ab'eŋŋanda z'abaviiriddwako abaabwe omwaka oguwedde. Eri abo bonna Omukama bayise, eri abo bonna afiiriddwa abantu baabwe nga tugamba nti ayi Omukama gawe ayanjudde ekitabo kye yawandiise ekirungamya abakristo mu kukkiriza Katonda n'alambulula n'ebimu ku bikulu ebikirimu. Tufube okunnyikiza okukkiriza kwaffe, okusuubira n'okwagala nga Pawulo bw'atukuliza mu bbaluwa y'ebibereberye y'Abakolinto 13:13 bwetyo tusobola okubeera abajulirwa abalungi ab'Omukama waffe Yesu Kristo. Aliko abamu ku bakristo bawadde ebitabo bibayambako okubunyisa ekigambo kya Katonda okuli n'abakulembeze. Ssaabasumba ategeeza nti ng'ekibiina ekigatta enzikiriza za Kristo ekya UJCC bwe bataddewo ennaku 3 ez'okusabira emirembe mu ggwanga wakati nga tweteekera okulonda. Okuva ku Mande nga 4, 5 ne 6 za kwegayirira alina okusiiba nga tusaba Omukama atuyambe muki atuyambe omulimu ogwo. Wabula agambye nti n'ekelezia yakugenda mu maaso n'enteekateeka ennaku 9 eza Novemba nga bali ku mulamwa gwe gumu. Abantu mu masaza gaffe gonna wajja kubeerawo okwegayirira n'okusaba Omukama atuwe emirembe ate n'okulonda kugende bulungi. Alambuludde ku lunaku lwa Maama Maria bw'atyo n'asaba abakristu okumulabirako nga batuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe ne bikikwatako okukolera emirembe. Yazaala buzaazi obala n'okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe ng'omuzadde. Alangiridde nga bw'asonyiya bonna aboogerera ekelezia kalebule omuli ebyayisibwa nga bwe baagala okuwa Kyagulanyi obutwa n'asaba abakristu okukulembeza amazima omwaka guno. Njagala okusonyiwa aboogera ebyakalekule ku ekelezia. Omu yagamba nti Bobi Wine tuddangayo mu ekelezia bajja kuddira Ostia bagiteekeko obutwa bakutte. Bannange, that's a very serious allegation. Era nsaba bannamawulire bannange abali wano. Let us be prudent and careful. Asomina obubaka bwa Paapa mwasabidde abakristo okuba n'omutima ogulumirirwa abalala ng'oluwendo lunatuusa mu mirembe gya nnamaddala bw'ati n'abagaliza omwaka 2021 ogw'emirembe. Bonna bekikwatako bannange tukolera kyali kyonna okugyako ki okugyako emirembe egyo eginatusobozesa okweyagalira mu nsi yaffe eno. Desani Mutyaba yakusakedde guno ku lwa Bukedde TV. Webale nnyo Desani yo ku lutikko Namirembe Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu asabye wabeewo obwenkanya n'obuntu
mu bantu nga tugenda mu kulonda okw'omwaka guno gwennyini. Abadde akulembeddemu okusinza okw'olusooka mu mwaka. Okusinza okugulawo omwaka mu Lutikko y'Omutukuvu Paul Namirembe kukulemberwamu Ssaabalabirizi abeerawo era okw'omwaka guno kukulembeddwamu Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu nga kwasoose okulembera. Kwetabiddwako abakungu okuva mu gavumenti y'Emmengo nga bakulembeddwamu omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda Oweekitiibwa Patrick Luwaga Mugumbule n'abalala. Dr. Kazimba mu kusinza kuno ayambiddwako omulabirizi w'Ennamirembe Wilberforce Kyoluwalira n'abaweereza abalala. Omulabirizi Walira ayaniriza abakkiriza n'ayanjula n'eddiini wa Lutikko omujja Ssaalongo Canon Jonathan Kisawuzi. Era muzikirize kusooka ate era nange nyanirize nyongera okwaniriza mukadde waffe Ssaabalabirizi ow'ekkanisa eno eya Uganda the Most Reverend Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu. Mu kubuulira Ssaabalabirizi Kazimba asabye abasobodde okumalako omwaka omukadde okwebaza Katonda wadde nga gubaddemu okusoomoozebwa. Naye era mubaddemu ebirungi. Ekizibu nti ffe abantu twayiga kwemulugunya bwemulugunya kyokka. Yennyamidde olw'engeri abantu gye baweddemu obuntu nga kati baatuusa ku bannaabwe obulabe naddala mu kiseera kino nga twetegekera okulonda okwa bonna okw'omwaka guno n'asaba wabeerewo obwenkanya naddala mu ngeri abeesimbyewo gye banoonyaamu akalulu. Abantu abamu nga bakandidates bayinza okuba tebalina ddembe bulungi kuba kampeyini. Abantu abalabika nga tuli mu kikanyoolagano ak'ekirwadde kino ekya ssenyiga ekikambwe. Abantu abalabika nga buli muntu alinga atakyafaayo. Buli muntu ali ku lulwe. Katonda atuyise bannange. Asabidde emirembe okubukala mu ggwanga lyattu n'okusabira emitima gy'abantu okuddamu obusaasizi mu mwaka guno omujja. Mukama nsaba okome ku mitima gy'abasirikale omwaka guno. Mukama nsaba okome ku mitima gy'abantu buli omu alumirirwe munne ng'ayambala akakookolo. Alangiridde omwaka ogwa 2021 ng'ogw'ebyobulamu mu kkanisa ya Uganda n'akuutira abantu okwongera okwekuuma ekirwadde ki COVID-19. Enjiri ebuuliddwa, ebigambo byogeddwa, naye ekisinga obukulu obulwadde buno gye buli. Ate atulema kubagiza bannaffe abatugenzeeko famire zaabwe naye na Mukama beesige Mukama. Bw'atyo Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu bw'akubiriza abantu okubeera n'obuntu mu mutima naddala mu kiseera kino ekizibu kye tuyingiramu oba kye tuyingiddemu ekyokulonda kwa 2021 n'asabira emirembe n'okulonda kubeere okw'obwenkanya naddala mu kiseera kino nga abeesimbyewo akalulu bakanoonyeza mu mbeera ey'obugubi. Nze Ismail Nsubuga ku Luwabukedde TV. Ate ye Ssaabasumba w'Embarara Rambati balina omugisha akulembeddemu emmisa ayaniriza omwaka ku Lutikko eya Nyamitanga akutidde abantu obutasaagira mu kirwadde kino ekya COVID-19. Emboozi eyo yennyini kwe tugenda okutandikira nga nkomyewo oluvannyuma lw'okuwummulamu kuno. Nga tunaba kuwummulamu kasooke tweyongereyo ne poliisi mukono ekoze ekikwekweto mwegobaniganidde n'abadigizi abagalidde mu bbaala nga bamalako omwaka bwe batyo nga beesuwa amagengere abasinga ku babadde munda babadde bakoze aba gavumenti. nga zikunoogeza okwerasa mukago ogw'ekiro okumalako omwaka ogwa 2020 okuyingira 2021 poliisi n'amagye Mukono bagobaganye n'abadigizi abadde begalidde mabaala ag'enjawulo mu kibuga ky'e Mukono nga beesibwa amagengero okumalako omwaka. Mulina kubeera wakasawa meka sawa ebikwekweto bitandikidde kumpi ne poliisi y'e Mukono ku batunda ebintu eby'enjawulo. Kabadde kabigiita n'eri abasiika chips nga bayiwa omuliro okwetegula ekibabu. Ebikwekweto bikoleddwa mu byalo okuli Wantoni, Nasooti ne Kigombya ngeno poliisi gyeguyidde ku loogi n'amabaala okuli erya Brado Guest House ne Makutano Guest House nga waliziddwa okuwalampa geeti n'egwa munda era ng'eno egudde ku badigizi abadde bazze okumalako omwaka nga n'abamu batidde ne beegalira mu busenge bwa loogi.
Poliisi eguddewo loogi ku kifuba ne bakunulayo ng'etwaliddemu ne bamalaaya abadde bazze okulejjesa ebyabwe nga bamu bakaabye. Ne batiisa ekabanga lya poliisi ne batwala ku poliisi emukono. Kizuuse nga basinze okukwatibwa mu bikwekweto bino bakozi ba gavumenti omuwadde n'abajaasi b'eggye lya UPDF abasangiddwa ne bakyala baabwe nga banywa amalwa. Kyokka poliisi esanze akaseera akazibu ennasuuti bw'egudde ku mwogezi wa gavumenti Ofana Opondo ng'ali mu bbala ne banne. Ye balabye kamera olwo babadde anywa nabo ne bakyomera poliisi okubalemesa omwenge. Akuliddemu ekikwekweto kino Moses Wandulu alabiddwako ng'ayogera n'abantu okudda waka okukakana nga basoba 20 bakwatiddwa. RDC w'emukono Fred Bamwine alabudde abantu kugenda mu bbaala. Kubiriza beera wakaawo olage essanyu lyoyagala kusekuliraga wakaawo naye nga tugenze ebweru kubanga ab'ebyokwerinda tumaze kubatta katulede bo balase kukola emirimu gy'okulawuna okulaba nti tewaba bumenyi bw'amateeka bonna. David Musika Lyankolo yakusakidde eggulire eno ku Lwabukedde TV.